Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Hello. Hello. Anji nyabo. Jebale ko sebo. Kale nyabo. Nze Rebecca Jingo. Nyabo. Kubidde ko nga njagala kumanya ku bintu ebiri ennalulangadde. Tebe nalulangadde onogane sente ambye. Sebo. Itebye nalulangadde. Bikwata abaana. Bitta abantu. Wanga nanti nyina mukulu wange. Mamita sekandi. Yafa mu mpeetisa. Etya. Empeeyo. Yatula keeka. Kumukeeka. Nasaba ekibiriti. Otyo? Ne bamuwanga ewanga wakasangawo baana makaago gejja kwogera ssaawa zino. Amakaago nga ge galimu emijiini. Kyogerwa. Okay. Batebereza. Amakaago. Bwe yasaba ekibiriti asanga abaana abakulu tebaaliwo. Abaana ne bamuwa ekibiriti engeri gy'alanywa sigala. N'akoleeza. Abaana tebamuma kibiriti bamenye munywa sigala. Kibiriti ne bakimuwa. N'afuna omukeka n'agamba mpe ntuuleko wano. N'atula ku mukeka ne yeekumako omuliro. N'ayaka. Yakoleza obuliti bwali busatu nga buzikira. N'akoleza akookuna ne kayaka ne yeekoza essaati. N'asama n'omukeka tegwajja. Naye ye yennyini nga ye omuntu yajja engoye ne zimugwako. Kujja n'okumusanga ng'engoye zimuweddeko. Maama nga yafudde dda. Naye nga mulamu. Nedda. Ne tumubuuza. Muganda wange obadde ekikoye neyo kyako buloolo. Naye nga teyenyenya nti muntu alumwa naye nga twawa essaati emuweddeko. Kwe kumutwala mu ddwaliro. Yafiira kiruddu. Maama. Era ekiruddu yamalayo wiiki. Ne bamujjanjaba naye ng'atulaba wati ateeka nti oyo gundi. N'abagamba mukole bye mukola. Nze mbalaba naye nga omuntu onamukwata mu nkovu bw'ati mu bbwa erimuluma. Naye nga teyenyenya. Naye ng'atulaba yala mukole bye mukola nze mbalaba. Bannange. Kale lw'ensonga eyo nga bamanyi LC. Abamu batebetala kubayamba. Mpulira. Kubanga kumpi kyalo kyonna. Kubanga LC nene erimu Namuganga East Namuganga West. Kati Namuganga East yonna ndwadde. Kubanga nze kenyiri nzomala kompira kwedi ndio kuanze St. Ambi Robert. Naye nange naddukayo. Lw'amajiini. Abaana abasinga baddukayo. Kubanga bafa. Mulimu abafa. Bambi. Bafa yaddala wina ajaba agagundi buli afudde naye nga abadde naye nga mulamu wano. N'afukate wezere mabega kawo wiki omwezi oguwedde. Bakwatamu amayembe. Ne bakwata mu maka ga mulundi gumu. Naye bakwata mu maka ago. Naye gwe bakwata ekiteeberezebwa okuba mbu yazza. Kwegamba okwabo batumya mu maka gamu naye nga kyalo kyonna. Kirwadde era n'abasaba bajja okukwata bagamba ekyalo kyonna. Kifu kizibu. Kirwadde wakuba oli yatoola yeetaasa omusango gwe bali bamanyi. Naye ng'ekyalo kyonna kirwadde. Bannange nga muli ku kizibu. Tuli ku kizibu. Tekuliiko ayamba kugamba nti bano bazzeeyo agantu gaabwe. Kyetaagisa nga omukono gwa kyuma. Wanga abamu bagamba n'okugamba omuganda wange awo yajjira. Bagamba n'okugamba nti kale nze anenganga nengange. Bannange. Babamanyi naye nga bamanyi buli omu atya okufa. Sayansi oyo ali awo munene. Kati nze naasigaza obulamu. Amunange otuyambako ne kawandula. Wanga nze essaawa zino wenjogerera essaawa zino mbaddeyo essaawa zino ku kyalo. Naye nvuddeyo ndi wano eno zira obwe bulami. Mpulira. Essaawa zino mbaye envuga okukwata obudde nga sikikwata mbadde envuga. Kaakati bano abantu obamanyiiko ki? Mwami Kabuulo, Mukyala Folole, Baada.
abo bonna mbamanyi era bimanyi ntidde okwogera bonna babakoonako mbamanyi teri gwe tumanyi be bannannyini byo bakafulu anenze ku kyalo kwenkulidde ate ono okekyodaayi naye kubanga ne okwemulugunya kuliko n'omwana gwe baali bamutidde ku mudaala gwe kubanga nze mbimanyi bulungi kubanga omwana omu yafiirwa n'omwana wajja okwemulugunya omwana we okekyodaayi yafiirwa omwana munfa ate omwana nafiirwa kwabo bookonyeeko ate nga baneba kwabo bookonyeeko oba abantu bano mubalinako ennugu nedda ate ffenna tulyawa buli omu alyawuwe mpulira era ebisingawo osobola okuwa ekyayemaani n'abikubuulira kyayemaani naye abimanya abanga erosi ye ono chairman Mr. Opendi ovaise okyayemaani yennyini naye Opendi yennyini akolako ne Opendi naye abimanyiiko kubanga evaisi neyanziza nnyo okwogerako naawe kale nyawe bali kunkubirako kale sebo ng'owuliriza Beta FM ekintabuli ky'omuziki oyo mutuuze wa ku kyalo tinaye yaddukayo lwa bintu ebyo bannange tuyambagane si mu bubi ekyo kye muwoza nti katulaba neŋŋanga ogenda kutta kyalo kiramba tosaasira banno nze enewe binsanga wano nze nebibatuusaako eyo abennalulangalanga tuyambagane nze kyekyokka kyensaba si kuttiŋŋana si kulwanagana naye kyeyamaani n'abasigadde tuyambagane ku nsonga eno bambi ekyo kyokka kyensaba kankomewo Beki webalo tuweereza mukwano Beki ng'era bw'oyamba tobula tukwebaza okusooka kuba bambi oyambye nnyo eggwanga buli kimu okijje naye nze mbadde nsaba abatuuze nga basobodde obbakubira nga tuwuliriza buli kimu nga nsaba abatuuze abo bennyini obasabe batuweereza essimu ya chairman omukubira ogezeeko nikwaga amagezi tulabe kiri kitya Beki nalongo nambula mwowino neyanziza nnyo neyanzege ngazazaako okufuna bangambe vice chairperson Mr. Opendi naye network ye nalulangadde si nnungi ne bano okubafuna okuva obweddanji kuba okuva lwe nafunye ennamba ya Mr. Opendi obweddanji kubako naye network simufuna paka nakati sinnakoowa naye kale bwe naaba mufunye singa anakkiriza okwogera nange nze nga Rebecca Jingo sirina buzibu nakamu nakettondo kubanga nze njagaliza abantu ebirungi. Hello wanje munange bali kunkubira basingandwala mukasana bubeero naye nze mmanyi ekipandisa bakiamaani ku byalo tuyamba naye kiamaani oba towoddeeyo okuyamba abantu bali ku kitundu ng'olaba bafa nze ndaba olwa n'ekigenda nandisabye kiamaani nga ye akwatagane n'eggombolola balabike nga babeerako kye bataasa abantu babaliwa ababa oku kitundu kuba banabematindo bagenda ku poliisi jjukira temanyi byamayembe era kijja bayamba naye nze nsabye bakwatagane n'eggombolola balabike nga bayamba ekitundu onotemasika nensaba abantu bano wammanga bambi nze temunyigira nze ndiwo okulwa kitundu kyammwe omwami Kabuulo mpulidde bakusongamu nnyo nti gwe nannyinigo mukyala Folole mukwano sikumanyi naye singa nsobola okufunako nenjogerako naawe gwe nonnyonnyola nti nze bane munsongeramu byabwerere oba baada gwe badaaza abaani bambi singa nsobola ofuna omu ku mmwe nannyonnyola abantu ne mubanyonnyola ne balema basongamu nnwe bayinza okuba bazibasongamu naye nga bazibasongamu nga zibituufu naye gwe omu babiri basatu ana olina Rebecca Jingo virebireka taata wange. Hello Jingo wanje munange ebale kuweereza ali kunkubirako olwebadde gadde Alphabet mazinga ndejje kugranta esebo kati Jingo ngenda kugamba ekikiringa kimu ekyetsebo amateeka ga Uganda tegaliimu tteeka lya ddogo oba lya mayembe nkimanyi kati mwekyo mukyo kyamaani wa sikwali ku kyalo nze nsubirayo nyini yali badde ekyokutandikirwako okuyamba abatuuze basongamu emimwa n'abawandiikira ebbaluwa kinnoomu n'abayita olunaku lwe lumu ye n'afuna w'abatuuza kuba Beki singa n'abayita n'abatuuza mu bantu ab'ekyalo nga bakuŋŋaanye oyinza okwejjukiza abavudde mu nsi bagenda ne basaanyaawo ebintu byabwe
ate omuntu bagandi babagobe ku kyalo ne gye babagobe ogendera ajjukire naye waliyo abantu ne wano balina batuuza ne boogera ne batula ne bakaanya baba balina ebintu ne babikwata kuba beki kati n'ensuwa yatuuka bw'oba obulungi gw'oleeta ebintu bwe bityo bw'oba oli bubi tebayinza kuvuga nti beki yabireese ali bubi kati awo lw'entalo oluli wakati awo naye nga batulime abayite bonna abakuŋŋaanye yayo gwe naye ng'abatuuze neyanziza nnyo taata wange wanje mukwano sensalo ekyo bali kuweza ono sensalo emati mu kanyampisa naye mu ggwanga muno tulina abasawo abamanyikiddwa bamaama kulannama abaama fiina kati baveeyo batuyambe mu ekyo era baddukire bakubeeyo omulanga bajje babayambe tebaddaana ku birala byonna kuba poliisi tejja kusobola yalimwa sensalo emagemanya neyanziza mukulu hello yogerako nnyo mukwana ene ssaawa munenga tetubeera mu kwemoola abagala okwemoola muninde ku ssaawa 7 naye buno obudde ddala ng'okimanyi oli mu bulamu bwa bano no wanje ekajingo gyebaliko ono Dalia Sentebe tusimanye empeerezi hayo weeza bulungi maama tali ku mulamwa hello wanje mnange ono Yasini nakiragala yasebo Yasini naye maama ekituufu kiri nti omuloga alumya naye nze mbadde nsaba abakuŋŋaanye wamu bababuuza ebibuuzo byabwe basamwesamwe babalamuza essaliya otegedde kituufu neyanziza hello Rebecca Jingo taata omulungi kuweereza oli kunkubirako ono kadde okusenga ndola kajansi mutego kutanso esebo ebintu ebalikwata mpolampola nga nabo basazeewo okubayamba obayambire ddala abantu abo abalugo babi nnyo batuusaako ffe ne batusiiga ebiri mu kkomera mu 2026 mali mu 6 nga Museveni yakawamba kundikiranga ekyalo kyonna abasajja bakirozeewo omusajja akirozeenaaba ku magulu naye bayite ekyalo basobole okugyamu abantu abo abakyamu babagambe musoke mufuneko omubeera amatuuki g'empaavu neyanzisa Rebecca Jingo bali kuweereza awo kijanyinza babula mu kiri kimu nti babategedde nti kyeyamaanyi ali mabega wooli kyabakola tebalinda simanyi bamafiina bikoze bitya bakole ekintu kimu bakeere ku makya beesitule nga beekyalo bagende banoonye buli kisi we bamanyi tuwe gali babakuonera ennyumba bajja kusisimuka bajja tegeera nti bamala bakwasadde ekyalo obusungu samba musa ndowooza tetwandikozesa ekyo bwe kityo ekyo kibanga enawe simanyi hallo mukwano katukwesonyiwe wanje wanje mnange yabaleko beki kale beki nkubuulira ekigambo kino newaffe baaliyo naye ffe twawandiika ebbaluwa ne tugitwala ku erosi ate nga yali yabireeta yali mugagga naye nga amuyita bwe bakunamya nti gundi yambise nga jjanga akulaba ekiro ng'akuwa kyakuwadde naye twakola omulimu ku kyalo ne tutambulanga n'ekiro n'ekitabo ne tusonda ssente ng'abantu ne tugenda ku disitulikiti eruweero ne tutwala ebbaluwa agenda n'ateekayo ssente ne batuyamba ne batuwa security ne baleeta Nnaalongo ekalagala ye yatutasa naye byali bikuba abaana kusomera Nakabululu beki bave mu kusaaga mukwano Rebecca Jingo we bali kuweereza ono Georgia n'emizinga ne Rebecca Jingo ze nkubuulira abo tebaliwo kintu kyakya babakolera babigobe bugobi bonna ku kyalo babagobe batambule bagende sigadde nze Georgia n'emizinga neyansiza nnyo taata hello Jingo taata omulungi webali kuweereza webali okunkubirako esande muwaka Jingo ngamba bwingi iyesabo ebituufu kya byonna badde ku kyalo kyamaanyi atuuze abantu bye baba bakola kuba kyamaanyi bw'anaatuuza abantu bonna tebayinza bao ne basonga mu muntu omwoyo atuuziza babasobola okufuna omusawo ku disitulikiti najja n'akwata ebintu oyinza n'okwesanga si ye yekka abiina ku kyalo nga bangi nnyo ababiina nkitegeera taata maama beera bulungi mukwano gwange nga tuli ku kintabuli ky'omuziki Beat FM Rebecca Jingo wasibyo kyeje bali ku mukwano nkale mami mwana Rebecca abantu abo ebintu ebyo babikwata empola Beki omanyi Beki abantu abasinga ensi yayonooneka abantu bamanyi teri abana ssente
nga tayise mu ddogo. Beki webale kuweereza nkutumidde abantu b'ennamawojja bonna mbatumidde. Kale munnange wange musawa wange eno munnange tetutumira tubeera ku mulamwa direct era bw'otumira obanga nvumye wangi Sophie. Beki wano mu Uganda titulina tteeka livunaana musezi livunaana mulogo bwe mba nakwetamiddwa nkeera ku makya ne nkusindikira amayembe negakutta n'ovaawo oba seekyo lwaki ddala nke nsobola okukwata akambe nenka kufumita nofa ne bantwala eruzira nga nakufumisa akambe lwaki omuntu asaba ne amayembe ye lwaki tavunaanibwa abeera akoze omusango afe ekyeyonoonere nga bo abatta bannaabwe bayinaayina buyiniini ku byalo oyombye buyombi. Halo Jingo taata ono Yasini Kawandula bigambo omutuuze w'ennamawojja. Nze kyenjo gamba abantu abo entandikwa yawedde kuba mpuliriza abateesa buli omu ng'agamba erwaneko okwerwanako kwawedde dda kwawedde kutya omulanga gwabwe gugguse omulanga gwabwe gwagguse dda kubanga teri kijja ku biiti kubanga bo babadde sekinomu tebajja kulumba beegugunge nga tebabalabawo kati abakulembeze bimaze bakwatako tekyali agenda kudda kufa abawuliriza bayo ne batajja ku biiti saawa eno nga kawabigambo nze nja basaba buli wa ku kyalo atandike okwekola omulimu abeerewo n'emitwalo gye 2 3 4 okusinziira nga kye banaaba babagambye bo bennyini abantu bava kuba n'abasawo ba disitulikiti beka abasawo ba disitulikiti abo babateeka buteesi naye nabo tebamanyi kye bakola lwakuba nti baba bamisawo babeere abasawo ba disitulikiti mpulira bo bennyini batuule balowooze omuntu nti ffe twagala omuntu bw'ati yajja okusobola okusiguukulula ebintu byaffe kati omuntu oyo ajja abagambe nti okukwasaganya buli nnyumba ereeteyo emitwalo 3 bweneefuna ssente ezo bajja kuleeta omusawo gwasalanga bba abadisitulikiti bamanye bakakatikako ono yajja okukola naye nga mubutuufu balina kyajja baliisaayo mpulira ate bba ab'ekyalo bwe beesiga owaabwe ddala ajja kukola ekyo kye bakola ki kyebaagala era bwe kinaalema bagenda kudda ewadde kibalaja ne twekolamu omulimu naye tebannatukkiriza omulanga gwagguse dda batandike kwemulimu na musawo ki gwe baagala amaze dda okugguka nze ono Kawandula bigambo waneekamu neyanziza nnyo neyanzege bannanga omuntu bwoba oli kumpi abantu bano wammanka ng'obali kumpi ddala wakiri mpereza ka WhatsApp ngambe nti Beki nze nkubira nkuwa omukulu Kabuulo oyogere naye nkubira nkuwa omukulu mukyala Folole oyogere naye nkubirako nkuwe mwami Bada nkubirako nkuwe mukyala Okecho Dayi mpulira nfa okwogera n'abantu bano I swear I'm dying njagala njogereko nabo mpulire bo bagamba ki boba ne bwe batakkiriza naye tuwulire ekiva mu kamwa kaabwe bagamba ki kuba nze obulamu bwe bugagga. Beki webale kutuweereza nkale nkomyewo kaakati kyembadde njagala okugamba kwaba abantu betumenya amannya nze njagala waveeyo omu ayogere agambe nti nze bampayiriza oba si bituufu bye banjogeddeko nekyera Beki nsabira nnyo ndi ku kikwekweto njagala kufuna nnamba yaabo bagayi omu ku bo kale kifune oba mukyala Folole oba Badaaza oba Kabuulo nfuneko ennamba emu njikuweereze oyogereko okwo nabo ojja kubongoledde mama kyenjagala ekyo kyenjagala kanyoonye nja gifuna ngenda gikuweereza essaawa yonna nkale maama beera bulungi neyanziza nnyo neyanzege owuliriza Rebecca Jingo damule Beki bali kutuweereza nze bamutali Kyadwani Nakawa Beki munnange obulamu tebugulwa abantu balina okulwa n'amasajja okujjawo ebintu ebyo kati ngeri si engeri kyamaani engeri gyali mu kintu beekolemu olukiiko bagende ku poliisi n'ebbaluwa baweeyo ensonga yaabwe poliisi ejja kubayamba obulamu tebugulwa nze Richard Nakawa nze Bosco Kateera Kinyerere kakati amagezi gembawa owa chairman baviireyo ddala bagende kugombolola kubanga kugombolola abasawo babaayo naye singa abasawo nabo beerema abo manya nabegombola baagala ssente okujja okukwata ebintu ebyo singa nabo beerema ye yabireeta bamulumbe misana n'ensi eraba bamuteekemu ne kumpi babiggyemu omuzannyo omuntu unakukwatibwa omuto laavu yeyitiridde ng'aleesa abantu be ku kyalo bamuteekemu ne kumpi asenguke
ave ku kyala zira abantu beyagale. Ze Bosco Katera Kinyerere. Abo mu Kinyerere bonna bandabire nnyo. Wanjisebo. Anti Dickens musawo musoke w'obulenzi. Nga balabye abo ku kitundu ekyo. Naye kyemani okukyala abayina ebintu asobola kubijjawo kubanga bakwatagane bakyemani ba district. Kyemani wa district n'agamba teri kujjawo bintu oba bafe kati ngandawula mu Luweero yagamba teri kwata bintu bw'ebintu tebiriyo. N'okudaalira abantu ne bafa ne bakoona amayumba g'abantu abantu ne badduka ku kyalo olw'okuba nti abantu gwe ogambe buto bajja kukwata bintu olw'okupaka w'oliva ku bukulembeze LC5 bakolagana ne LC5 abalina ebintu kitegeeza bonna babijja wamu ne batandika okutulugunya abantu nsigale ndi musawo muzoke w'obulenzi. Rebecca Jingo ekituufu kiri nti ensi eyonoonese ebyalo byonoonese nze nange ndi eno mazzi nagulayo ekibanja kyange ntandika okulima nkole naye munnange ne kubaako abantu be batenda nabo ne bannyaniriza naye Katonda atali anguzi bajja kuvuunuka nga nabo bennyini beefuddeko balwane ekirungi naawe obalwaniddeko. Okay.